Nkwaniriza ku Lujjuliro TV nenkwebaza gowenneeyo ebyokola webale nnyo webalire ddala mugamba mutyeyo mikwano kyange nze Julius Katongole azze okutuusaako ezo ensonga ezisingira ddala obukulu gamba sharinga itamu nno kubanga ensonga zetuleese olwaleero z'amaanyi nsonga nkulu era nga nsonga ddala zigenda kulaba nga tuzibawa bikaabya binakuwaza naye nga tweyama okubabuulira ekyo ekisinga naddala obukulu. Muli mutyeyo mikwano gyange Prince Sembatya nkubuuzaako mukwano gwange muli mutya mwenna gamba sharinga kubanga amawulire gendese gakaabya ganakuwaza kyolina okukola kwe kusharinga otegeeze banno nti mumira nsanafu Julius Katongole amaze okutuuka. Bikaabya nenga mbagamba Dr. Jane Luther Chenge webuzibidde olwaleero nga I'm worried about vaccinated people. Minister ow'ebyobulamu Museveni bwe yawa eggwanga agambye mweraliikirivu olw'abantu abagemebwa. Wuliriza sharinga kubanga amaze okutuuka kasita ntuuka omanya amawulire nga leese kakati mu kaseera kano baganda wuliriza buli atuuse itamu nno wuliriza itamu nno bikaabya binakuwaza wenjogerera omulangira Kasimu Nakibinge omulangira Kasimu Nakibinge ali mu mbeera mbi. Abasajja tusabire omulangira Kasimu Nakibinge embeera ye si nnungi bagamba mbu alina coronavirus. Bagamba nti omulangira Kasimu Nakibinge tubadde tubibagamba ebigambo bino abasajja bali mu kujjawo engoma ennene mu Busiraamu mu Bukatuliki mu Buganda n'ewalala. Omulangira Kasimu Nakibinge essaawa zino wetwogerera baganda bange bagamba alina coronavirus. Sheikh Kasule Ndirangwa bagamba alina coronavirus. Sheikh Kasire Ndiranga bagamba alina coronavirus. Era abasajja abasigu bamaze okusalako amaka ga Sheikh Kasule Ndirangwa eyali Supreme Mufti ow'ekibuli nga bagamba alina coronavirus. Mbadde tubagamba nti mwami Museveni baleeta eddagala ery'obutwa erya AstraZeneca ne bagema banna Uganda. Mu kaseera kano abakukunavu abasinga bakutuka era bafa. Omulangira Nakibinge kakungulu ali mu mbeera mbi era mumusabire nnyo abasiraamu ngense okubawa amawulire. Naye nga mbasaako emabega minisita ow'ebyobulamu Dr. Luther Chenge akoze statement kwani BS n'agamba I'm worried about vaccinated people. Ndi mweraliikirivu eri abantu abagemebwa. Ekyo nkimaze. Ekereziya Katolika eguddemu nabe wetwogerera abasaaseredoti abawererako ddala bakutuka bukutusi. Ani abatta babatta batya bera ku programu eno ono ye mumira nsanafu Julius Katongole. Father George William Mujenyi Diocese of Fort Portal oyo yakutuse n'agenda ngenda babuulira ekibatta era mutambuze message eno. Wulira Musinya Etienne Onega ne Catholic Diocese oyo mugenzi bakutuka bukutusi. Ulira
Father Zakaria Lweza ono abadde akola mu Episcopal Conference of Uganda Diocese of Jinja yafudde. Ulirisa. Father Basil Katabi ava mu Kinda Mitiana ono yakutuse. Ulirisa bulungi. Sister Asumputa Babirye ono yabadde akulira essomero lya St. Mary's Namagunga. Ulirisa bulungi. Ulirisa bulungi. Ulirisa bulungi. Ulirisa bulungi. Sebo bwe mbandi ku live tokuba. Father Expeditor Walakira eyali bwana mukulu owa Kisenyi Parish oyagenze. Father Benedict Setuma abadde asomesa eggaba seminare oyagenze. Ulira bulungi. Abasista mukaaga enkoko njeru bagenzi. Abasista mukaaga enkoko njeru bagenzi. Sister Lita Nakitende ono yaliko wetendekero lya basomesa erya Sancta Maria TTC nkoko njeru mugenzi. Musenyori Sebayiga John Baptist mumusabire. Father Simewo omuyambi wa Bishop Sekamanya oyo mumusabire. Kati ngenze tambuza video eno ntandise. Mwami Museveni ne gavumenti ye ngabo banna bagamba baleeta eddagala lya AstraZeneca okutta banna Uganda. Eddagala effu. Wenjogerera omulangira Kasimu na Kibinge ali mu mbeera mbi. Omulangira Kasimu na Kibinge yagenda n'agemebwa. Era obulwadde bwa coronavirus abasajja bano kati babuteeka ne ku mmotoka zammwe. Buli gye mulaga baleeta akatambaala ne bakateekawo. Father Benedict Setuma abadde lekikyala eggaba seminary ekyamusizza kyekiruwa. Mujjukira Bishop Yowaana Batesta Kaggwa eyali omusumba w'e Masaka. Abasajja bagamba nti ekimusse yali coronavirus. Bishop Kaggwa enfaaye bw'otunula bulungi teyeekwasaganya. Ulirisa bulungi teyeekwasaganya na coronavirus. Father Benedict Setuma abadde lekikyala eggaba seminary. Omwami ono Father Benedict Setuma abadde doctor era omukugu ng'azaalibwa mu ssaza ly'e Masaka nga alina doctorate mu mythology Urban University Roma. Father Benedict Setuma yakolagana nnyo ne Father John Mary Waligo eyali akola mu human rights era ng'alina ebyamaanyi era ng'ayogera ensonga ez'enkizo naddala ezo ez'okununula Uganda. Father Waligo John Mary yamulekera ebyama ebyakeresiya eby'ebyobufuzi kubanga Father John Mary Waligo yakolagana nnyo n'omuteerabirwa Bishop Adrian Kivumbi Ddungu. Father Setuma bwe njogeddeko n'abakugu bange bakigatto bange be natadde mu ekeresiya ne bambuulira nti mu kaseera kano abasaaseredoti aboogera ensonga bafudde. Mu ssaza ly'e Masaka Father bamuyita Father Christopher Mutsinsi abadde bwana mukulu w'ekyamuliibwa oyo abadde ayogera ensonga n'azigamba abantu naye obutwa abasaaseredoti batandise okububawa. Essaawa zino omusaaseredoti yenna Father Kituuma ono Father Setuma abadde ne mukwano gwe Father Zakari Lweza abo bonna baali kkulu eya Father John Mary Waligo. Bakadde bange Father Setuma ekyamusse bwe yatuuse mu ddwaliro nga bamugamba kuloti yeekutte. Father yagenda n'agemebwa era ne bamuwa eddagala lya COVID-19 erya AstraZeneca. Father kati mugenzi. Father mugenzi. Omulangira Kasimu na Kibinge. Omulangira Kasimu na Kibinge mumusabire. Abasiraamu wuliriza bulungi. Luli abasiraamu babakubanga masasi. Ne kati gavumenti ya Mwami Museveni tubabuuza lwaki abakukunavu bafa. Tubabuuza lwaki abakukunavu bafa. Wenjogerera wuliriza bulungi ndeta information. Omulangira Kasimu na Kibinge ali mu mbeera mbi. Abanene baggwawo. Omulangira Kasimu na Kibinge wentuukidde wano nga bagamba nti Supreme Mufti Kasule Ndirangwa n'omulangira Kasimu na Kibinge babadde bakyebuuza kiki ekyasse Sheikh Ayubu Nyende abadde Secretary General
owa Batabulichi Sheikh Ayubu Nyende ono yafudde abadde omusajja ayogera ensonga abadde omusajja akola ebyamagero omusajja alumirirwa obusiraamu abasajja bano tebakomye okwo uliriza mbaleetera information kubanga byendeesesa olwaleero tebiri mu kusaaga baganda bange bamasheki abasumba bagenda lwaki omusumba abadde Pastor Imelda Namutebi oyo mwami abadde alina ssente ze abadde akola buli kimu essaawa zino mugenzi abakungu bagenda ne babagema ne babakuba eddagala eryo essaawa zino minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Acheng avudde ne yeetondera ensi n'agamba atidde engeri gye bagemamu abantu bafa abagagga mu Kampala batandise okufa waliwo omugagga bamuyita Kasozi ali awo ku Stera alina ekizimbe bw'ova ku Nnyondo oyo mugenzi kiki yabadde ali awo ng'awulira olubuto olumuluma tabitegeera olwamututte emulago ne bamutwala omugagga Musena alina ekizimbe Namasuba naye mugenzi ekinyusi kiri luddawa abasajja bano baagala okusaanyaawo buli mpagi ey'amaanyi wano mu Buganda ne Uganda. I repeat, Catholic Church bwe mba temunnazuukuka tubagamba ebigambo bino ne mulowooza tuli mu katemba. Catholic Church, we told you essaawa zino abasaseredoti bangi bali mu kufa bakutuka. Why? Kubanga mwami Museveni ne gavumenti ye yasanga obuzibu mu kalulu akawedde buli musaseredoti ayogera ensonga attibwa. Ndabula nnyo Father Richard Mugisha ow'Ebisanje Parish Masaka Diocese kigatte wange ngambye security yo gitereeze. Father Richard Mugisha Bisanje Parish security yo gitereeze. Ku lugiro tambula ne kasanitizer ng'obeera oteekako ku mmotoka ng'ogenda bafunye akawuka ka coronavirus. Ulirize emboozi Father Richard Mugisha gwokwata mu ngalo mwegendereze. Father Richard Mugisha gwokwata mu ngalo mwegendereze. Abasajja kati gye bakola mu abagagga bali mu Kampala bw'oba ogewuwo ku gate beera ne kasanitizer bw'oba tonnakwata bannanga abasajja bafunye coronavirus bamanya ekikomera ky'abagagga baluwa. Baagala kutwala bizimbe byammwe, baagala kutwala bya bugagga byammwe, baagala kulaba nti abantu abadde boogera ensonga bonna bafaawo. Ekiri mu Catholic Church kikaabya. Abasaseredoti bafanga biyenje, abasista bafanga biyenje. Bye tubagamba ensonga zino baganda bange omulangira Kasimu Nakibinge ali mu mbeera mbi. Omulangira Kasimu Nakibinge abasajja bagamba alina coronavirus. Wenjogerera ulirisa omulangira Kasimu Nakibinge eyali Supreme Mufti naye ali mu mbeera mbi. Waliwo abasumba babalokole nabo babalumbye bagamba abo bakoze ssente zaabwe kati abo mu kaseera kano balina okuzirikirwa. Abasajja baagala kutwala amataka gammwe, baagala kutwala amataka gammwe. Tuleeta facts mutegeere ebintu bino. Naye abasaseredoti mwegendereze mu bigo bannange, mwegendereze. Essaza ly'e Kampala Archdiocese Father Chibi Deo Gracious emmere gy'olya weegendereze. Father Chibi Deo Gracious Father Richard Mugisha okuva mu ssaza ly'e Masaka, Father Chibi Deo Gracious okuva mu ssaza ly'e Kampala weegendereze ku nzigi k'okwata. Abasajja bakizudde nti korona kasita weegwerwazalwaza togenda. Tubalabula ebirwadde mubiina naye temwetantala genda mulago, temwetantala genda mulago, temwetantala genda mu malwaliro. Baganda bange mwejjanjabire, abakukunafu bafa. Olwaleero waliwo omukyala akutuse. Omukyala oyo abadde w'amaanyi akutuse mu by'okusaaga naye abadde alina ettaka ku Ntebe Road ng'ettaka ly'amaanyi. Bano abasajja bafunye bamafiya. Bamafiya bano kye bakola nga bo bamanya oyo ye mugagga nti azimba akeedi katumusirisizza tutya. Olaba byalwali muganda wange ng'ogenda. Omugagga w'eggaluga
abadde ayinawo ettaka omugagga eggaluga ng'ayina ettaka ya rabbi bamafiya bamusemberera ne bamugamba twagala ttaka lyo omugagga oyo n'agaana abasajja kye bakoze nga bamusetingira covid kati mugenzi ettaka lye bagenda dyeddiza wuliriza bulungi ngenze ku nsonga endala bannayuganda mufunye omukisa gwe mutamanyi katonda abaagala Museveni agenda bantu mmwe Museveni agenda katonda abaagala bannayuganda kino kyaleese essaawa zino mukubire katonda mu ngalo ez'amaanyi era bamufiirwa omukisa guno Museveni n'asigala nga ye mukulembeze w'eggwanga mugenda kufanga abaddu olunaku olwaleero owa poliisi akutte mujolo emmundu n'agitunuza mwana omukazi eyajja okulumiriza Segirinya nga tamanyi nakola statement sibawoosiwa okumini price owa poliisi yabadde amwabisa era akatambi ako katambudde ku social media lwaki buli omu agumye munne bamuyita batya father yagambye bamuyitaani alake bwayogera buli omu agumye munne owa poliisi akutte mundu bwakutte mundu n'agitunuza mugundi we ebadde tebamulabye abadde agenda mukuba manda bannayuganda mwami Museveni bwe mubeera serious agenda kugenda essaawa zino Museveni ebigenda mu maaso okutulugunya bannayuganda nga tebalina mmere okubeera nga bannayuganda muli mu mbeera mbi essaawa zino katonda ali ku sayidi yammwe era kye mulina okukola buli ali eyo omukulembeze abantu enjala egenda bajja mu nju yaabwe balumbe street I repeat kubanga abasuubuzi tubadde tujja wano nga Robert Kebo ayogera ne tubabuulira ebigambo bino nga muloosa byakusaaga wenjogerera amajja gakubye emiggo abasuubuzi abazze mu kibuga Kampala nga bazze okuggulawo amaduuka bagenze bakaaba twabibagamba Museveni ne gavumenti ye ekigendererwa kye kwe kubaavuwaza okubafuula emmomboze bavu mponga byoya mutandika okukaaba omusajja omusirikale ono mukyalo omuwanvu eyaleka amagezi mu zzaali osuma mini price babadde bamutulisizza era poliisi bamukubye lwaki poliisi katonda waliwo agenda okukyusa embeera mulabe nga ne bajjeno ba DPC bonna bazze ku sayidi yammwe kubanga kino ekiriwo mu Uganda katonda obulwadde buno bwazze bano bone balowooza bagenda bukoleramu ensimbi balowooza bagenda kuzimba zaakedi bagenda kwagala abakazi babbe ettaka ly'abantu batte abanene abali mu Buganda ne mu bitundu ebirala mu makereziya naye kigenda bakyukira gwe munnayuganda ali eyo njagala okukulabula saagala mulundi nagumu weebake beera soba mu mbeera eno kubanga obwo obulumi bw'oyitamu obwo obugubi bw'oyitamu mu kaseera kano katonda ali ku sayidi yaffe katonda aleese omukisa guno bulijjo mukaaba mugamba bannange birabika byaggwa tebinnaggwa tebinnaggwa eni mutwe badde bakava mu kkomera Museveni n'ateekawo lockdown nga tamanyi nti kyali mu kukola kigenda muleetera obuzibu bannayuganda tubawa message eno mugitegeere muli miliyoni mmeka ez'abantu ke kaseera mulabe obugubi bwe muyitamu tewali agenda kulwanirira tewali agenda kuleetera mmere ku tebo tewali agenda kuwa mulimo tewali agenda kukulwanirira kugulawo dduuka lyo gwe wennyini kwe kwerwanirira abantu bafa abantu battibwa abantu baweebwa eddagala effu ebigambo bino nga tubibagamba kano ke kaseera tubabuulira ebigambo bino mutegeere nti katonda yabatonda mu nsi yammwe n'abawa amaaso ng'aba bakulembera ge balina n'abawa amatu ng'aba bakulembera ge balina mutegeere ensonga katonda lwaki Uganda yagifuula nga nsi yammwe tewali agenda kuleetera mmere waka emmere olina oginoonya mu kibuga I repeat tewali agenda kuleetera mmere waka gwe munnayuganda ali eyo tewali agenda kuwa emmere bagikuwe abo be babbye ssente zo abo be batunda ettaka lya kitaawo abo be badde babba ebintu bya nnyoko n'ekitaawo Museveni ne gavumenti ye yakutadde mu mbeera eno yaleese ebirwadde ebiri mu kumalawo abapoliisi ababakuba emiggo mu Kampala nga mugenze okunoonya ssente babakubira ki babagamba mwagaana okukola kye mulina okukola poliisi eri ku sayidi yammwe amajje gali ku sayidi yammwe oyo poliisi abadde akuba owo omusirikale
mbagamba abadde abawa action omusajja oyo abadde abagamba tetuli mu kusaaga tukooye enfuga y'obumbula tukooye enfuga y'amagye bakadde bange Bobi Wine essaawa zino ali bweru wa ggwanga nzize Bobi Wine ali bweru wa ggwanga olwose lwaki yafulumya mu budde buno Bobi Wine teyagenze Bulaaya na mukyala we yamulesse teyagenze n'abaana be yabalesse why yagenze ku nsonga za Uganda Bobi Wine yafulumya mu Uganda ng'agenze ku nsonga za Uganda I repeat bulijjo abagamba tebinaggwa yateekayo ka message n'agamba abaana bafulumye kati street ne mulooza byakusaaga Kyagulanyi Robert Sentamu abakulembeze be yagenze okusisinkana teyagenze basisinkana nga y'omuntu yagenze okubasisinkana nga president omulonde owa Uganda I repeat record me kibeera ku record Bobi Wine yafulumye bweru w'eggwanga okusisinkana abakulembeze nga president omulonde ow'eggwanga Uganda ofunamu oba tofunamu ogenda kufunamu gwoloosa ki yafulumye kati mu kaseera kano mbagamba abagagga abalina ebizimbe mu Kampala mbalabula abasajja bagenda kubatta bagenda bateekako korona babaziike bagagga bannammwe bagenda baggwaawo mugenda kuleka ebizimbe twajjanga ne tubagamba nti bye tubagamba bikyusansi ne mulooza tuli mu katemba naye Katonda ono talyanguzi oyinza okuba obadde owagira mwami Museveni ne mubba ssente z'abannayuganda ne mutulugunya bannayuganda ke kaseera Katonda aveeyo essaawa zino gavumenti ya mwami Museveni okumanya gavumenti eno mbi era abasajja bano tebatwagala abalwadde be mwakwata ne mbateeka mu bitanda bya ICU nga tebimala bali ku seminti kwe basula oxygen tewali abantu bakaba amaziga ga jjulujjulu ku makya n'ekiro abantu batandise n'okuddukayo abakolona mu malwaliro ag'enjawulo lwa butabeera na mmere lwakubeera nti abasajja bano batunda entegeera yaabwe tebagalirira kigambo kyakuyamba munnayuganda gwali eyo essaawa zino ndaba emmere mu eri munju olowooza wasali musale tebalya olowooza tebalya ina gwe watondebwa kuba munaku watondebwa kubeera bwotyo lwaki bannayuganda mwefuule abatategererako ddala lwaki bannayuganda babanyigebbwa nga mwe mulaajana bulaajanyi temugoba basajja bano babanyigabbwa abasajja bali mu bbwa abasajja batigonjola wulira obulumi wulira enjala kaakati enjala twagala ekulume otegeere nti osobola okwerwanako I repeat twagala enjala ebalume bannayuganda mutegeere nti musobola okwerwanako akaseera kano mulwanirire emmere egenda okubeerawo ey'olubeerera bano abasajja babasiba kantuntunu ne babafuula abatategererako ddala ne baggalawo amaduuka gammwe emmaali weewuunye mu kikuubo waliwo abantu abatunda obuwunga waliwo abantu abatunda ebintu ebikola ki ebivunda tebabawadde budde nti baggalewo gwali emannyo gaseka kyannamukaaka gwali eremodde ali emasaka Buganda bagisazeeko embalala bodaboda zivuga abantu Museveni omanyira embalala tewali lockdown beyagala omwana BBS yagenze n'akwatayo bodaboda bo tebannabimanya naye wano mu Buganda amasasi gavuddeyo dda ekibuga bakisazeeko mbalala sisite mwami Museveni mbalala sisite basajja mmwe mukyoga mbalala sisite embalala amaduuka magule naye wano mu Buganda batufuna mundu bakubya abantu akatengo Bobi Wine yakafulumyanga abagamba ekiddako tekigenda kubeera kyangu tuli mu revolution gwe munnayuganda andaba essaawa zino wuliriza ebigambo byegamba nze Katongole bw'oba oyagala ensi yo bw'oba oyagala abaana bo ng'oyagala emmere ejja ku teboyo bagikuleetera olimba Museveni yakusiba kantuntunu n'ofuna obusaala obutono olw'okuba otya abo basajja balina emmundu naye amaanyi g'emmundu gatuuka ne gakoba I repeat akutte emmundu n'agitunuza mu osi awo mu Kampala era bamukutte entyagi nabo embeera gye bali musinnungi Katonda yagamba ndireeta abalwanyi
bembadde temusuubira ne babeegattako bembadde mulowooza nti balabe bammwe bali kulembera olutabaalo ne mutuuka gye mulina okulaga. Katonda aleese omukisa. Bwe mutagukozesa mugenda kufa ng'abaddu, mugenda kubeera bakuseere mu nsi yammwe, mugenda kuweerera ng'abaana nga baggwera mu byeyo. Ebigambo bino tubibagamba bantu mmwe mutegeere. Abasawo tannabasasula Museveni bakaaba, abajjanjaba covid mu mulembe oguwedde mu covid eyasooka babanja tebannabawa yadde na 10. Wenjogerera ababaka ba parliament sente tannazibawa, emmotoka tebannazibawa, sente bagenda zinoonya mu mmwe nga muli waka. Mulabye abajoga muli waka temukola, omusolo agenda gubajjamu. Naye nga bomolo zaabwe zikola, bo batambula sitika ku mmotoka zaabwe ziyitawo buyisi, negwe nakyagaba natuutunu nalyato oli eyo oga munnange nze siina maanyi ndeka katongole empeerezaayo akawunga. Tewakyali kugaba kawunga, tewakyali kugaba kawunga, tewakyali kubawa mmere. Emmere munoonye ey'olubeerera, temunoonya ya lunaku. Munoonye emmere y'olubeerera. Emmere y'olubeerera yeeyo Museveni gye tugenda okumubanja. Atuwa obukulembeze bwe mwawa Kyagulanyi, mwalonda Bobi Wine nga mumaze okulaba nti Museveni ne gavumenti ye bakyamu. Kekaseera tuzibule amaaso tulabe, kekaseera amatutu gaggule, kekaseera tuveemu okutya. Lwaki bantu mmwe babasiruwaza? Omuntu n'atuula ku TV najja naggalawo eggwanga ngaggalawo ebbaala ye. Omuntu n'atuula ku TV najja naggalawo eggwanga ngaggalawo ebbaala ye. N'amanya abaana baffe tebannatuuka waka. Nawulidde ab'Emakerere bankubira essimu nga bagamba Bukulu Katongole twogerereko. Abamu abaana baafa Rwanda, abalala Congo, tebannadde waka. Ye Museveni olw'okuba aleeta ebibye naggalawo eggwanga Uganda. Mbakakasa bannayuganda, kano ke kaseera buli omu ategeere nti kyetubadde twogerako kituufu. Ab'amabaala mwali munywanga omwenge nga mulowooza tebibakwatako, ne mutamiira, ne mwagala abakazi, ne mweyagala. Mumaze ebbanga ki nga temukola? Mumaze ebbanga ki nga temukola? Abayimbi mwali mugambye mwe temuli ku sayidi ya Bobi Wine nga mweyagala Kenzo. Muli nnyonnyonyi, mukuba ebivulu, muli sankuuli. Ronald Mayinja kaakati essaawa eno Bobi Wine ye yabasiba muyimba. Mwagenda okuyimirira n'abantu be mugyamu ssente ne mulowooza bannayuganda basiru. Kati essaawa zino temulina kivulu. Spice Diana ssente musijja wakati. Bye tubadde tubagamba mwayimba tubonga naawe ne mugenda ne mukuba ebicoomooli ne mweyagala ku busente bwa Museveni bwe mwali bukyaliwo. Ebigambo tubibagamba nti mwami Museveni ne gavumenti ye ng'ogyeko muwala we n'abaana be talina gwagenda kulabirira. Ebigambo buli munnayuganda gumya munno. Bino tubibagamba mutegeere. Akitegedde kubira Mukama mu ngalo. Bobi Wine abadde abalwanirira nga teyeerwanirira. Abayimbi ne mulowooza nti ali ku bibye. Kati si papa ali mu kkomera, si papa oli musiru nnyo, si papa who are you okuleeta amasasi ekamwokya. Who are you si papa? Emiyaguni oleeta amasasi okuba abaana ba NUP kati abasajja bakozesa bakusudde. Si papa okumanya ne bakuwa emmundu ojja okuba amasasi mu baana ba NUP abaana abatalina musango musimanyi olowooza olina Museveni. Si papa otegeera ddi. Lwaki bantu mmwe mukozesebwa nga muli banaku, muli mbwa ezitategererako ddala? Newewunya si papa n'akamyuka musinga amagezi kati oli mu kkomera tewali akuyamba, bonna bakuwaddeyo. Si papa nkubuulira oli momboze, oli kamulali ow'ekisiru eyeetaaga okunyika mu kinnya. Abasajja bakukozesa, abasajja bakukozesa ne bakusuula kati oli mu kkomera okaaba okwata emmundu wasomerawo amagye. Basiru mmwe mulitegeerako ddi? Museveni agenda bakozesa nga kondomu abasuule kubanga obwongo bwammwe mwabutunda, mwabuleka mu zzaaliro. Si papa emiya, si papa mweyambadde ebyambalo bya NRM akaluba akutte emmundu wejingira ku baana ababonyebonye babobi yanga b'NUP mubakuba amasasi. Bannanga akaseera katuuse, buli eyasina amazina g'enkiba emikira gimukube. Emikira gigenda kuba buli muntu eyakwata ssente n'ozuwa Museveni mu kalulu n'ogamba kutubale ku bannayuganda mwe bagagga mmwe mugenda kufanga ebiyenje.
mugenda kufanga ebiyenje bannayuganda babatunulire osipapa ekivubuka ekyaveeyo mu bugisu nekijja nekibeera Kampala nekibba emaali y'abantu nekitulugunya abantu gavubuka kasasiro kakati kibadde mu Kampala kireeta emmundu kite bannayuganda sipapa iwe miyagun sipapa ne Museveni ojoze Uganda. How can you bring such an idiot okumanyira bannayuganda n'okwata amasasi kati bamubanja amasasi agatta Katumba bambanja ne mwami Museveni abasiraamu mubaleke temukwata abasiraamu basajja batwa abasiraamu mubatadde makomera mubagamba be baali batta Katumba no muleme kutulugunya bannayuganda okutta Katumba mu gavumenti mwebali kati Katumba abasiraamu mubonyabonya baki Katumba mwami Museveni ne gavumenti ye bata abasiraamu abakwatiddwa mu bate abasipapa babeera n'emmundu babakozesanga kino ekiyayi ky'erubaga kya Budala kitata nagambanga wali otunda myera katale nojja n'otulugunya bannayuganda n'omanyira abaana abato abaali bambadde uniform eya lwedi n'obafulumya emmotoka n'obakuba emiggo ne mutta bannayuganda bano bafulufiga biyenje bya ku kkubo bimanyira ensi Uganda ne bantu mmwe mulitegeerako ddi ensi yaffe mugifudde ekyenyinyala mulese embeera y'ekisirusiru gye mugenda okukyawa n'abaana bammwe mugenda kubonaabona lwaki bantu mmwe mumanyira Uganda anootunuulira abo ebikyalo ebiri awo ebyasaatawala bifulufiga kimanyira Kyagulanyi how can you n'obafulufiga b'olumbe Bobi Wine ako kasipapa kilo 2 omanyira Kyagulanyi njagala okukakasa sipapa abasajja bagenda kusiba sipapa abasajja bagenda kusiba otandika bayita nga tolina kuolaba essaawa zino omusango gw'oliko izani eze capital offense gutwala emyezi 6 ng'oli mukomera wakwata amasasi n'okuba mu baana b'ekamooca n'obakuba naye muve ku basiraamu I repeat muve ku basiraamu abasiraamu ku gavumenti ya Museveni baamukola ki abasiraamu buli musango oguliwo busajja batolokwa bukusisa ebirevu olwokuba bambala amagandula nga mubakwata kati mwakuta abasiraamu ewajjeno Katumba amala mute abasiraamu mwami Museveni mute abasiraamu baminisita abasiraamu emmotoka zireme bamalamu ebyobugagga bibireme bamalamu mulwanirire ensonga z'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala simusanyu abasiraamu batulugunyizibwa mu Uganda. Lwaki buli musango bwe batta omuntu yenna nga abasiraamu mubakwata? Abasiraamu bazaki? Mukaseera kano omulangira na kibinga mulwadde Sheikh Sulendiranga mulwadde muganda nge Sheikh Nuhu Muzatabatte report ya fachi Sheikh Nuhu Muzatabatte ya fachi yasachi yakola musango ki n'otunulira ekivubuka kino kyali kitegeka bivulu nga tewali akimanyi tekisobola na kuwandiika linnya lyakyo nga tekikoze ensobi ekivubuka ekyo kibaddeyo kitagala butagazi tasooka kwogera nsonga erimu magezi amagezi yagerabira mu zzaaliro abakyala bayagala ze kirasi za full figure ofeyo olumbe Bobi Wine gwe simanya bajjo za naleero bajjo litegeerako ddi ugwojja n'okaaba maama nnyabo ne bantu mmwe mwafuuka b'amasikini musabiriza busabiriza ekitiibwa ky'abasajja tekikyaliwo nosanga essajja lisitowa kiro 8 lisabiriza busabiriza banyambe mama bannange mama nalwaiso yali akusaddeko lwaki temugenda ne mulima mugende yabakozesa muli condoms n'abasuula mu dustbin bino bimajambere bino sima majambere ebyalumbanga abantu majambere watta abantu ekabowa emutundwe mu covid awedde majambere nga bateega abantu ne babajjako sente ne babatta kati muli mukaba bagoba oli masikini osabiriza busabiriza Museveni akutekewa ekisooka amagezi go matono oyina tonde kati bakutekewa kyetubadde tubagamba muli bannaku ne temumanyi bunaku bwammwe tubibadde tubibagamba bannakiwala kingi mwatunda entegeera yammwe mwalinyira constitutional square emmotoka y'abaana abasajja era mugenda kubonaabona I repeat mugenda kubonaabona Museveni ne gavumenti ye mwetegefu okuba kutubbalako mbabuulira gwe sipapa n'obwasipapa abo eyo yasaanikiddwa wamanyiranga Bobi Wine n'asirika
ne mudda ku ziradio ne babasasula mu muvume ne mujolonga famire ye ne mukola buli kimu naye Katonda no atali angusi buli omu akaseera ke kagenda tuuka muto wange Ronald Mayinja akaseera ko kajja kanirize Mayinja ogenda kaba Mayinja muganda wange ogenda kaba toyina stage ne mujogenda kuyimbako Mayinja jukira obunaku Mayinja bo walimu bana Uganda be bakufuula kyoli si Museveni Mayinja bantu mwoyimbidde emyaka emeka okoze sente zenkanaje ne tokuta Mayinja ne Mayinja bantu mwo bamunategerako bakuwa miliyoni 3 obadde tokubangako kivulu nofuna sente ezo kati sawa zino wali osobagira kuba minister wasoma wa Mayinja ne banne Mayinja bantu mwatunda temutegera Mayinja omanya kitibwa kye wali osimbye ne kati sawa zino oli munju wekweka tosagera na kupapazi kulya kakoko oduka misinde abaana abaye bilemerako kati batambulanga balangira ensi tebayimba naye bantu baba wa sente ba epas abantu baba wa sente buno simabu isima buno obo kasasiro isima yoyo mute mumuleke sana mwogerako obo isima access isima oho tebuyina kye bugamba bunaku isima omanyire bayedi mutwe nubianili iyo isima uwayu emabego baddoka abantu tebakuyambye nogamba ebisajja bine embuto nene bitambula biti kali Museveni be bantu botambula nabo okuba wa sente bamala bavuma yeye Museveni esi yaffe wagitadde otunulya kaisima mwa Museveni okuba mujoga TV za Uganda ne mukola program ne mwafulu figure awe mulira kuli abaana baffe balaba molokuba wagira Museveni can you imagine bantu mwenga mutujoze full figure yasomera wa mawulire full figure ne mumuwa program simanya yogera eriensi ebigambo byayogera kuvuma Kyagulanyi government kyesasula abantu okuvuma omuntu government ki mwatadde isima kano kusima akasajja ka inchi 3 lwa miti ke kabaleta buli avuma Kyagulanyi nga bamanyi nti muvumi bamuwa program katolu wama kine kyulenge kyerubaga nakyo bakiwa sebo kijja kivume Bobi Wine ne mwami Museveni Kyagulanyi agenda kulembera Uganda oba temukyagala esawa zino mugenda ku buli muvumi buli amanyi nti avuma Kyagulanyi bamuwa ku Abani TV era TV y'abanyampi Abani TV bagiteekera okuvuma Kyagulanyi osanga kano kaisima myaka 8 keisanga akemyaka 15 ne myaka jako tekajiwa kitiibwa ne kadda mu kuvuma abantu mbaka kasa mwesonywe Bobi Wine mwesonywe Kyagulanyi isima mwesonywe Bobi Wine full figure wesonywe Kyagulanyi ani yali akumanyi Bobi Museveni yabayita gwe Mayinja lwa Kyagulanyi isima ani yali akumanyi nga Bobi Wine tanaje lwa mwesiruwaza ani yali akumanyi Mayinja bebe kulu ani yali akuyise Bobi Wine yamala kujja ne mugamba nti musobola okukakanya bya Bobi Wine Museveni n'abayita era bwe muddeyo mu nju yamwe mugamba Bobi Wine watugulirawo oluji era mukimanyi lino kyala likusaasira siba presidential advisor nga tasinkanangako na Museveni okuva omwaka gwatandika yoyo Museveni kusaasira n'emyaka gyo mwerabira mangu mubadde mu buyimbi nga Bobi Wine mukwano gwammwe nekati sente z'abakulembera ne mulowooza nti zigenda bayamu mugenda kubonaabona enseba kyawe kana akavubuka ke bawe ntenya kashibaga kato ntenya ashibaga ne weerabira ebyobugagga bye wali ofunye mu Kyagulanyi ashibaga kato no entenya emiya ntenya ne Museveni ojoga kyokka ne buloke yakutwala balamu nazikulyako essaawa zino olina masuba engato yagwa olubege ashibaga bw'omusanga abyampereza ka message katongole nyama opereza ogumwe 2 ne mugamba tonsiriwalirako inze Bobi Wine amuvuma mbanku kyaye mbakunaabye ashibaga ogumwe 2 sijja gukwa ashibaga mpereza ka message katongole pereza ogumwe 2 nakubulokinze gwe Bobi Wine omumanyi president wa Uganda bamumanyira kanzeri kone kofira gwashibaga ogenda kubonaabona entenya sima basajjambwa ono basajjambwa bamuwa ekimodoka n'aloosa ensi eweddeyo n'alumba buli omu kale omusajja ategeera gwe nali mpa ekitiibwa basajjambwa namulabya yevuma na mutabani wa Tamale mirundi namulabya yevuma na mutabani wa Tamale ninga n'ebisajja ebikulu birikulako ddi ne biwa emyaka gyakyo ekitiibwa
basajjambwa ne basajjambwa wesonyiwe Kyagulanyi basajjambwa ogenda kubonaabona ennaku egenda kuluma okaabe. The president of Uganda is Kyagulanyi, mwagala temwagala. Museveni bayita kwali kwagala kwa Kyagulanyi ye yabayamba esi ne bategeera. Kati mwasalawo mwegatte n'omuntu omutulugunyi mwegatte nabbi ebintu by'Abannayuganda mubonaabonereeyo basajja mmwe ensi tekyabaagala. Era gwe munnayuganda agamba abo bikolimo tewali asobola kungula mu nnimiro ya sitaani. I repeat, tewali asobola kungula mu nnimiro ya sitaani. Buli lw'obeera ne sitaani waliwo ekivundu kyebateeka ewatukuvu. Ye gavumenti ya Museveni bagiteeka ewatukuvu. Lwakitula mafias tebagenda bba mirembe. Lwakitula mafias I've been telling you naye amagezi mugeerabira. Kati muli mu kukaaba abasajja tebabalaba. Nze mbabuulira kati abamu batandise osanyuka nabbanja agenda kuweereza 5,500 naye bannayuganda muditegeerako ddi mu maama weereza n'osanga omuntu abadde awaana ali mu struggle ate apostinga maama weereza ogwo ne bannayuganda babakookonya bukookonya 5,500 mwebaze nabbanja. Sente ze bababbye muzimanyi. Lwaki mwefuula abatategeererako ddala? Bakitammwe bali mu baziika mwe mulooza byakusaaga mulooza byagudde bugwi bipulaninge. Bannyamwe bali mu baziika abagaggano mu Buganda babaziika. Western Union mafias for them they think iti bagenda bali nyako. Gwe munnayuganda bali mu kusiika abagagga mu Buganda ababadde bekoleddewo myaka 65 babasiika kiro na misana emirambo gifuluma. Muli eyo musirise tebitukwatako. Ebizimbe bagenda bitwala sebalamu Mwonge Nabukeera Kitandwe COVID mumuwana ono COVID mumuwana bana basajja they are planning gwahamu Kigundu oyogeza ekirimi emali y'abasajja batuuse akaseera bagambe bajeddize Amisi Kigundu ne muganda wa Luna mbalabula. Amisi Kigundu ne muganda wa Luma muligamba ati Katongole yatugamba nze nzija njogera ebigambo bitono nevao mulabula Amisi Kigundu Aluna gwe muganda hama ine bizimba awo bangambye ekigato wanga ngambye biri awo mu Kisenyi. Amisi Kigundu ebibyo nabyo bimanyi. Abasajja betegefu okweddiza emmaali yaabwe. Mubadde muloosa mulibbo ne mubbe emmaali y'Abannayuganda. Kati Bannayuganda babakuba emiggo basajja mwe mujoka. Okumanya mu gavumenti ya Museveni mpi twali twakava mu COVID lenti ng'alinga lenti bambi abakazi batu abasuubuzi n'abasajja abasuubuzi ne batunda ebyobugagga byabwe ne basasula abagagga baduleke rubega emyezi emikadde tewaliwo kusonyiwa ne babagulirawo ng'Abannayuganda bakyali baavu. Ke kaseera k'okussa abaana mu masomero babadde bakaza abaana mu masomero beewose abaana tebabandaddeyo ne babazza ewaka tebabalifandinze tebabawadde sente. Essaawa zino abasuubuzi bali ku looni nekabwejungira yassa okuggala ensi ebyo teyabyongeddeko tebimukwatako. Ye mwasasula ebizimbe bye sente muzitaddeyo. Ne Robert K. Bobi Wine tumuyita kati senkulu wa NUP. Robert K. senkulu eryo erinnya mulitambuze. Bobi Wine ye senkulu wa NUP. Robert K. Abadde ayogera ebigambo bino nga mulooza ali mulwali mulooza ali mu byekamoja byatuuse. Twabagamba abasuubuzi muve mu maduuka g'abasajja abo ne mugaana. Ekyo byebizimbe amu yasoma n'emuwozi Kaine Rugaba basoma bonna St. Mary's Kitende bayitira batya St. Ali n'essomero abakatuliki St. Mary's Kisubi gye basomera amaduuka nyammaali y'abaana b'embuka. Kati amu sente ne bazibateekako. Twabagamba mugende muve mu Kampala mufune amaduuka ebbali ne mugaana. Nabukeera kwaliseero abo bakitandwe bo ezaabwe ezayingira. Bano abasajja bo tebibakwatako. Ebizimbe byabwe sente zibababbyeko mu korona nnyingi. Kati mugenda kubonaabona babaganya olwaleero ne babakuba emigga emizibu ne babagamba temulina kuyingira mu bizimbe temulina kujja mu maali yammwe ne bateekawo poliisi n'esalako. Freedom City Nsibe Acacia Mall Nsibe yaani tebakola
ebyabwe bikola lyadde nabiri byabwe nebo bagamba musooka mwavuwale kubanga omuntu bw'ayavuwala bamukozesa buli saa kibiriko buli kibi ekisembayo mbagamba ebigambo bino ne muloosa byakatemba mugenda kubonaabona bannayuganda bwe mutaatuule wansi ne mutegeera nti Museveni yajja alina abakulembeze be yasangawo ne bagenda nti naye asobola okugenda mugenda kufanga ebiyenja. I repeat, mwe abakulembeze bannayuganda mbabuulire tebalina fiira mayumba balina eddembe ly'obwe bwange gavumenti okubawa ekyokulya. Minisita Nabbanja sibaasaba minisita za naleero olimba otya ensi timugenda kuyisa ku mobile money olaba luli mwali mutambula nju ku nju emmere ne mugibba abantu ne mbawa amata amafu ne mbawa ebiyenje ebijanjalo ebikyamu kati sente ze mutabbe accountability egenda kubeerawo etya. Abantu abamu balina enamba bbiribbiri abamu enamba zaggwako basibe bali mu makomera. Lwaki gavumenti ya Museveni etwala ebintu ng'ebyokusaaga? Ani awa mwami Museveni amagezi? Lwaki ensi yaffe mugifuula ng'ekidiba kye muwugiramu ne mukirekaawo? Bannayuganda enjala ebaluma, bannayuganda battibwa bafiira mu mayumba tewali ambulensi zibatwala mu malwaliro. Bannayuganda bali eyo mu byalo mwayimiriza entambula kyokka nga tewali ntambula gye mutaddewo efuga bannayuganda. Abaana b'abantu oxygen taliyo mu malwaliro. Why? Tiyagasi mungi, emundu nyingi, buli watunula mundu nenga oxygen emi oxygen. Minister of Security ne muteeka biliyoni nyingi naye oxygen nabula mu malwaliro. Ne muleeta abaana bammwe ne bakufuna emigabo mu kutunda oxygen nga sente bazirya buli. Muwala wa Saamu Kuteesa mbakekasa bannayuganda tubagamba ebigambo binene ensi yaffe tetulina mulundi nagwakubiri we tugenda okubeera mu nsi eno Uganda okujjako kati buli omugumya munno era buli omukola ky'olina okukola. I repeat, buli omugumya munno buli omukola ky'olina okukola. Ne bwe mudaddawo ne mwekubisa akatengo ne muddeyo ne mwebika mugenda kufa. Mugenda kufa. Shakira Nabagesera yafudde mu mbeera ey'obulumi. Yafudde mu mbeera ey'obulumi naye yalifudde bw'atyo. Wawulidde minisita Museveni amwogerako bo bagamba mufe. Mufe. Tuli mu kaseera ak'okwejja mu nvuba. Buli omu ategese munne ky'alina okukola. Tewali agenda kuleetera mmere gwe nnyaba ndaba. Temunkubira nze kunsaba mmere. Emmere Museveni yalina emmere yammwe, yalina sente zammwe, yalina obugagga bwammwe, yalina ettaka lyammwe. Mubanje Museveni kubanga ye yakwata Bayibuli ng'eno yataddeyo omudumo gw'emmundu n'agamba agenda kukuuma bannayuganda n'ebyabwe naye abakuumye.